olw'omumanyi w'obusiraamu yogera ekigambo n'agamba nti inna lillahi ibadan futana. Allah subhanahu wa ta'ala ina abaddu be bakagezi munnyo bakola ki? Talaqu dunya wa khafu alfitana, bagoba eduniya mu mitima gyabwe olw'okutya fitina yaayo. N'agamba nadharu fiha, batunye eduniya eno n'ebigirimu. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, bwe bategeera nti eduniya eno teina permanent citizen, teina muntu yenna agenda gibeerako lubeerera. Jaaluha lujjatan, bagifuulanga boolaba amazzi. Wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna, ne bafuula emirimu gyabwe emirungi okubeera nti ge maato agabayambako okubeera nti bayita ku duniya eyo. Omuntu aseeza ku mazzi ng'ali ku lyato teyebbika munda mu mazzi, aseeza ku ki? Ku ngulu. Eduniya tetujebbikamu, tulina kubeera nti tuseeyako nseeye. Kati waliwo yeebuuza n'agamba, naye ate kati nze sivuge kamotoka, sikwate ku simu ya bbeeyi, siyambale ku ngatta eduula. Nabi sallallahu alaihi wasallam ekibuuzo kyennyini baakimubuuza. Yagamba basahaba nti la yadkhulu aljanna, tagenda kuyingira jjana man kana fi qalbihi mithqala dharratin min khardal al-kibr, omuntu yenna ayina kanyinkuli k'okwekuza mu mutima gwe tagenda kuyingira jjana. Basahaba ne beeraliikirira ne bamubuuza nabbi wa Allah, omusajja ayagala okubeerawo ng'engoye ze ennungi nga n'engatta ayambadde engatta ekola ki? Eduula. Okitegeera ekito ekyo nekyo nakyo kigwa mu kwekuza. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti al-kibr, omuntu okwekuza, batala al-haq, ye muntu okuzzaayo amazima n'okugattamwa, oluusi n'okutamwa abagoogera, wa ghamtu nnaasi, n'omuntu okwetwalira waggulu ku bantu. Muntegeera bannange? Era mumugwamu abasiraamu abagamba nti nze baseka nabavaako kati eddiini yange njetegeerera. Gwe nga bw'ofaanana gwe baseka abavaako eddiini ogyetegeerera. Osobola okusanga omuntu agamba nti badokita nabavaako kati nze nejjanjaba. Muntegeera bannange? Bannamateeka nabavaako kati nze mbyekolerako. Gwe ngaani? Omuntu yenna akyawa abantu aboogera amazima kibayita kibbu. Okola ki? Okwekuza. Kati zuute kitegeeza nti ebintu ebirungi nti tozimba ennyumba, zuute tegeeza nti tozimba ennyumba yo nga nnungi, oba atobera na simu yo nga nnungi, oba okuvuga emmotoka nga nnungi, oba okubeera n'omulimu omulungi, abaana bo basomera mu ssomero nga ddungi. Ekyo obusiraamu bukukkiriza 100%. Wabula problem kubeera nti ebintu ebikuyingira mu ki? Mu mutima. Bina kubeera mu ki? Mu ngalo. Omuntu zahid ne bwakola loss, wallahi oyinza obutakitegeera.